Gati kitoko bamutekako erinnya lya Mr. Bitano. Abaana ba TikTok balina effujjo. Mu bano mwabaddemu omukulu Dr. Abedi Bwanika ono wakimanya kabonera, naye y'omu ku abo abakulu be bagambye nti constituencies zaabwe enkalu nnyo nnyini ddala. Ugambye ono mpitidde obuyitize speed ya lukwakwayo, kubanga kakati tulina wali emboozi ennene engenda okujja nkuwe. Kakati wuliriza, abakulu bagamba bano tugenda balumba kimafiya kubanga basoose okuvumaganya ekibiina kyokka. Wuliriza oluvannyuma lw'abano okuvayo ne boogera ebigambo bino, backfire basajja baddikke Dr. Abedi Bwanika zizza omuliro, wanze omuliro. Muwanga Kivumbi tamulekedde bulamu. Wuliriza, asose Budoli tamulekedde bulamu. Okusinziira ku Dr. Abedi Bwanika agamba nti omukulu Muwanga Kivumbi ate agamba banne nti no constituencies zaabwe ziri empute, wabula yeerabidde nti nno kano kasubi kali mu liiso. Yeerabidde nti ewuwe Butambala birungi si birungi, abantu bamuvuddemu era butagenda kuddamu wadde okukombezebwa kalulu kama mbaya ni mbaya 2026. Abedi Bwanika agamba mwalayidde nti mugenda kutulumba kimafiya, wabula naffe mugenda mwasanze tulaba tugenda kulabikanga naffe tubalumba, tugenda kubaddiza naffe backfire tubalumbe kimafiya. Alo kakati lutalo luli wakati wa NUP ne bamembazi ba NUP abasiwuuka empisa ne basala. Mpuliriza ennaku zino Dr. Abedi Bwanika y'omu ku masterminders mu kisinde ki DA ekikulirwa Mathias Mpuuga Nsamba. Abasajja bagamba tetugenda kubattira ku liiso kubanga mugenze maaso n'okuvumaganya kibiina kya NUP. Abamu tukyalisobola okubalekerawo omwaganya singa musobola okujja ne mwetonda. Mwana ngambye wayegumiikirizaako naawe tusooka ogituwe yeggweyo. Njagala kudduka wano mpitiddewo obuyitize nga bulijjo andekebwamu ensimbi ekyokunywa kya Mpekoni drink okusinziira ku bakulu kibiina ki NUP ebagenda kuttira muntu n'omu ku liiso. Naddala abo abaava ku mulamwa bagenda balumba kimafiya constituencies zaabwe bateekeko amaanyi ag'enjawulo teri kubattira ku liiso. Abali mu DA Dr. Abedi Bwanika avuddeyo yasoose okwanukula abagambye bakulu ngenda kuwa malobooza bagambye mugambe mugenda tulumba kimafiya nti ye naffe musanze tulaba ate tugenda makinga sure nti NUP nammwe ebifo bye mulowooza nti no muli safe. Temuli safe kubanga nammwe temuli bulungi mu constituencies zammwe, amuyisizaamu eggaali bubi. Dr. Abedi Bwanika agamba mukulu Muwanga Kivumbi naye tali safe. Kalowooza nti no yakoze nnyo, nedda naye takoze nnyo kubanga ewuwe byasiba bikutuka. Nzooke nkuwe abakulu bano Muwanga Kivumbi weeyayo. Muwanga Kivumbi kama mbaya ni mbaya soko joto buliri bana abava ku mulamwa constituencies kinaki mugenda bakolera ki wuyo Kivumbi. Zino constituencies wamanga tutulere mangunyo tutekera babaka tulasalewo mu budde bukyali. Zino wamanga yose kama ni strategy. Yamenye constituencies zaffe nga bw'alaga nti